President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulabe dduka kubanga mulalamu nga bwe yabisuubiza nti nno bijja kuba era bwe bituukiridde bwe bibadde. Jeno Yoweri Kaguta Museveni byasiba bikutuka, watudde woocha wabuguma atudde ku maggwa, ekintu kyakutuse dda kyawedde. Olaba ensangi zino ebiri mu mawanga ga Africa, emisango President Kyagulanyi yateeka mu kkooti y'ensi yonna ICC, America ngemuggyeko obuyambi, banka y'ensi yonna ng'eganya okuddamu okumuwola, ng'asigadde bw'omu bw'ati bwa nnamunigina ne munywanyi we Paul Kagame, abantu bonna bamuvuddemu. Ate Uganda kati nno kisituse kitokota si kisaanikire. Abasuubuzi balangiridde bagenda kwekalakaasa, bannayuganda bagamba nti eno kati yessaawa. So kulaba katambi kano owulirize bulungi, okalabe bulungi, okaggonnyalwe, ogenda kumanya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yani, era very very soon ebintu byateredde dda. Fight gye tulimu, it is a struggle. Na olutalo lw'okukyusa obuyinza naddala obuyinza ng'obujjamu nakyemalira, bwa nakyemalira lulinga nga bw'olaba olutalo lw'okulwanyisa obwavu. Olutalo lw'okulwanyisa obwavu teruweebwa bikiseera nti bwe bugaana leero then omwaka oguddako oba wiiki eddako sikola ki sirumba. Okeera ku makya muvuzi wa bodaboda n'agenda ku kkubo ng'agenze kuluna bugagga, agenda okudda nga neziriisa abantu wakati ezikoze eki tezirabise. Tekimugaana kuddamu kukeera ku makya, era akeera bukeezi n'atandikirawo yakomye ejjo. N'ogenda okulanga wiiki eweddeko, omwezi guweddeko ng'obugagga bukyakoze eki bukyabuze. N'omwaka guggwako waliwo n'abalwanagana n'obwavu, obulamu bwabwe bwonna ne bayingira mu ttaka era nga bakyali baki baavu. Nekyenjagaddemu nti mu lutalo olwo tosolaga nti engeri gye kyaganye jjo leero sigenda kukola ki, sigenda kuddayo. Olina kukeera bukeezi otandikire wakomye. Kati n'olutalo lw'okwejjako obwannakyemalira, it is a daily duty until it is done. Buli lunaku tukeera nga tuli mu strategy, nga tuli mu kaweefube okulaba nga tumuggyako koolo. Bw'alema nga oluddako nga tukeera. Wiiki ogenda okulanga eweze kati wuuyo otandise tubalira myaka. Nti walina Dr. Besigye myaka nagira myaka 2 nekigaana, then kati olina Robert Kyagulanyi. How sure are you that this time around it will happen? Okay. Okukkiriza kwe kusinga obukulu muffe. Waliwo abalwanaganye ne dictatorship myaka 4 plus. For example, jukira mukulembeze wa Misiri, Egypt. Yali ali Mubaraka. Mubaraka abamulwanyisa bali balwanyisa dictatorship ya myaka 4. It took them also about 42 years. Morris ne banaba Muslim Brotherhood. Kyabatwalira emyaka 40. Ne Mubaraka nzijukira yali ataddewo regulations ezibakugira ng'ataddewo n'embeera nga bw'oba osaalidde swala ya dhuhuri ku masigidi Sudiki tokkirizibwa kusaalirawo asiri. Lwaki? Nga tayagala mu uniting mu kusinkagana okole musinkaganye ku zuhuri ne kwase musinkaganye muyinza okubaako byemupanga ebiri threateninga government ye. Tekyalemesa ba Muslim Brotherhood okukola enteekateeka endala ezisoboka. Bataddewo harakati groupings nga basomera mu groups, basomera mu maka gaabwe, bwe bagenda okusoma ne basinkagana ne boogera ku struggle y'enkyukakyuka. At the end they made it. Kaakati ne Uganda emyaka giyinza okubalibwa, naye tosobola kutugamba nti nno regime eyaggwa eya 2016 nti yeemu ne regime eya leero gye tulina. Ne bannayuganda okutegeera kwabwe their awareness about the struggle we are in. Tosobola kugamba nti nno efaanagana n'emyaka 5 emabega. Tulina principles ze tukozesa mu struggle gye tulimu. Principle number 1, start from where you are. Tandikira woli. Use what you have. Kozesa kyolina and be consistent.
toddiriza kiddiringane olwaleero owulira Museveni bwayombagana n'abantu batalabako bali ku social media basuula economy bali ku social media boolesa ababbi banga bali b'enguzi so olutalo kati lulimu abantu bangi okusinga nga bwe kibadde emabega ekyo kituzaamu amaanyi nti abantu bano bwe banaabeera nga tebazizza mukono mabega nga they are consistent then nga bali ready okugraduating okuva ku level emu okudda ku level endala ojja kulaba ebibadde mu mawanga amalala byogambye nga kyabadde Senegal through an election they have made it waliwo amawanga amalala nga bakozesezza civil disobedience mawanga nga Sudan it was civil disobedience mawanga nga Tunisia it was civil disobedience so ojja kulaba nga indeed abanna Uganda basituse nga bakikoze and sometimes when we talk about civil disobedience people think nti civil disobedience kiri mu bumenyi bw'amateeka nti kikontana n'amateeka si bwe guli constitution etuwa amakuba ana through which regime mwetusobola gishuusiza ekkuba erisooka it is through an election tusobola okugenda mu kalulu bannayuganda ne bagamba nti ekimala ne batiikinga candidate gwe bakola ki gwe beetaaga then ekkuba eryokubiri it is through a presidential censor basobola okuleeta motion through parliament ne bayisa emikono kasita bafuna 3/3 ne bajjamu president obwesige erikubu likyusa regime ekkuba eryokusatu it is through a referendum akalu akekikungu kasobola okukyusa system gyemu kyusizamu obukulembeze era the and then ne bukyuka ekkuba eryokuna it is public appraisal bannansi kasita babeera nga bategedde nti ekizibu kiri wano ne bagasituka ne bagamba nti ekimala kimala bakyusa government so eryo kkubo bannayuganda buli omu liri mu ngalo ze nga teririiko headmaster teririiko chairman teririiko secretary just kukanya ne tugaa nti kati ekimala okusinziira ku bizibu bye tulimu buli bw'enguzi obuyitiridde ababbi b'amabaati anita amongo akyakubiriza parliament can you imagine nabbanja bazzemu ne bamulonda nga ye prime minister wa Uganda naye nga babba amabaati Matia Kasaija akyali minister wa finance ebyo byonna bisobola okuleeta bannayuganda ne baga nti ekimala ne bakyusa regime tuyanze kakati era nga tweyongedde nga tuvudde awo kubigenda tusimbulidde kuva ebigenda maaso Senegal omuvubuka myaka 4 bwe yagudde mu bintu myezi mitono nnyo yali mu komera nga omanyi batiro bakwata bulira naye kati agenze bamusibako emisango era nga wejje basiba ku waffe kati agenze ku president kati abamusibako kaseera era n'abaana abatusibasiba mwekube mu kifuba kubanga sebo bucha kumacha byofuzi bya kiruyi bityo bana nti byofuzi bya kiruyi bityo no you see mudini yafe y'obusiramu okuwolera kikirizibwa kuwolera so boba twaga kakati sebo onakulwaje twa press conference onkuru yakubiriza yaise press conference omukuru yani commissioner wa parliament Commissioner Bayali Honorable Mathias Mpuga Nsamba esebo yagaita taina jalaga mayimbo abwembo mu mwagala nnyo okugenda okutula mu bifo malanyo okusindikiriza abo baveondoza mu muyingira aho kumpimpi ku lusege nayo taina ndoza muwulira bulungi engeri abannayuganda gitulina okunyigira okubeera ababidi okusobola okwejjako nakyemalira bisoboka muwulire bannaffe mawanga ago nga bajja babikola kitegeeza naffe tusobola okubikola president awe nkyabera atugamba buli kadde nti bisoboka gwebeera Kyagulanyi eyo gy'oli enjiri gitambuze mu banno obagambe nti banaye tugenda kwekalakaasa tulina okwekalakaasa wande tulina okwekalakaasa wande tugenda kwekalakaasa buli muntu kimwambale kimubeeremu lwekinaayisi tukabe kiti nti bu aganya bwegeno Museveni tajja kusigala wano
twetaaga ekinene nnyo wiiki emu bweti ey'okwekalakaasa fululizo nga tuzze mabega nga tulemeddeko nga tuyimba nnyimba zaffe nga tukuba bidomola byaffe tukuba ngalo zaffe tukuba kadodi kaffe mu kibuga Kampala, Entebbe, Wakiso, wano bannaffe ab'emukono aganyawo gino Museveni tasobola kusula wiiki tasobola gimalako ng'akyaliko nga pulezidenti wa wano nga tusazeewo bwe tutyo. Kati obubaka buteeke mu banno buli gy'oli nti bannaye tulina okwekalakaasa okweggyaku Nakyemalira, bannaye tulina okugoba Nakyemalira, ebintu bisoboka era olunaku lujja ku kyolu nga ffenna twanyiiza eki ffenna twekyanga olu ojja kulaba gino Museveni ebinaddirira kujja kunyumiza embaga. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko, Omukama Katonda saba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo baana bakkiriza Ddunda Lugaba Namugereka Bataayi mweraba.